Omuntu bw'abaako alina kyagenda okukola wabaawo era ebyo byakuteekako. Kigundi yaleepiza omwana wa Gundi ng'ate ali mu kuteekateeka kwanjula. Tegeera kati nze sina ensonga ze zonna ze nnyingiridde oba yeesimbawo oba teyeesimbawo ebyo biri eyiye nze just njagala bwenkanya na buntu tegeera kati nze ndi kweteekateeka kunyoonya kalulu aka 226 Machinje West. Otegeera kati ono bwe yakiwulidde n'agamba Kapere agenda gwa mu kifo ekisava ayinza okwerabira ate n'apangawo ekintu ekyo. Soke nze wendi nze ne mu kkooti njagenda nsaba Mukama nkulembere bankwasizeeko manyi nja kuwangula. Bw'ofuna ng'omuntu n'ayagala mukwatagane mufuuke ekimu mubeere ba mukwano ate n'omugamba akuwole n'akuwola n'alagawo obuntu bulamu ate gwe n'oyagala omusasula omukaabi omuleete ne maziga ekyo oba okoze kibi. Kakati eyo oyo namugamba omanyi mbadde nkusala nkole akakataaka wandusa nambuuza ogenda kukola ki. Namugamba mbadde njagala kutegeka ekivvulu nafunye n'ekifo wengenda okola ki okutegeka. Nambuuza luddawa nemugamba bayitawo essanga Semutola ng'okutega numba aji aluna mu biro nga mulumba. Namugamba mukama wange badde nkusaba ompeeyo sheemu yokka bweki nsobole okufuna ssente nsobole okusimba nsobole okukola ki okusimba. Aja aluna mu biri bwe yawulira ekigambo ekyo ekimuddamu amaani agamba engeri koyagaliza abaana okubajja mu bupangisa obateeke mu nnyumba yo kijja kuba kinsalusisa era nja kujja nkole ki nkuyimbire. Agamba wallayo olunaku lwali bulayo ennaku addamu mulwana nga leero nga enkya yesho addamu mulwana naafa leero ng'enkya sho ensaka yandaina abadde wano. Tumugamba muganda wange ebintu bikoze eki byonoonese naawe kitegedde nti oli yafudde tukozesera. Tugamba taata Kadiba tugenda muwaka emitwalo ameka 2 ku miliyoni meka emu ku sente namuwa emitwalo 2. N'agamba Kapere kankuweko emitwalo 2 ejja soda. Nemugamba muganda wange sola kwata sa soda ng'otomanja sente nyingi. Eno ye Buddo SS. Wulira Buddo SS. Buddo SS. Tutuuseko concert luva okwaya. Ffe Buddo live music concert. Tu Serena Hotel Kampala nga 17 August emyaka 25 gye tujaguza nga tuyimba ennyimba. Tiketi za shilingi emitwalo 10. Emmeeza y'abantu 10 ya miliyoni 3. Kale tuyita ba hobbies ne ba OGs abazadde ba well wishers bannabuddu akamwenna tubakoora mujja muwagire twaya yammwe Buddo ng'etuyimbidde emikolo gy'obwakabaka gyonna tulina ennyimba zaakwo. 17 August ku Serena Hotel Kampala biwagiddwa Central Bank, Skypins Tours and Travel, Stream Live Avenue, BBS Telefina, St. Francis Junior School Buddo, Clever's Origin Schools, Tegalia Infant School, Newman's abakola b'ompwati. Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Sumuluzo Money Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products. Nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 714. Neetaagako kyekindeese wano mu mawulire oba mu maaso gammwe oyandaba. Kapere oyo watwafuka ab'omukwano yategeka ekivulu
oluvannyuma lw'okufuka omukwano mu nnaku nga mu wiiki ng'emu najja nangamba muganda wange nategese ekivulu kyange kiri Semutoloodi naye neetagako kasente nsobole okulaba nga ekivulu kyange nkiteekamu sente kisobole okuggwa obulungi. Kaakati ne mubuuza muganda wange sente ozeetaaga naye weetaagayo nga mmeka? Nangamba neetaagayo $1,000,000. Bwe yangamba nti yeetaagayo $1,000,000 ne mubuuza $1,000,000 nga nze sigirina. Nangamba muganda wange nsaba ompolewo ky'olina kyonna ngira ntandika n'ekyo. Kati mu biseera ebyo sente namufunirangayo nasooka ne muwa sente nga tiwaliwo kamera yonna. Kakati bwe natuuka ne neebuuza ne ngamba naye ono omusajja gwempa sente nga tewali kamera bw'anaatuuka n'azeegaana n'akola ntya? Ne nkubira mukwano gwe bamuyita Kayanja ne mugamba Kayanja kapera ni mukunsaba sente naye kirungi okuzimuwa wano nga siinaawo ndagaano yonna kuba kapera ebyokuwandika bimusumbuwa. Kayanja n'angamba omanyi kyoba okola nti towa musajja oyo sente nga toyina kamera muleete wano waka tukole kamera emutunulemu olyoke omuwe sente. Ezo kamera kizibu okujeegaana. Nange ne mpuliriza ekyo ne ngamba kapera omanyi nti oyagala sente tugende wa Kayanja tukole kamera nkuwe sente nga nzikuwera muki mu kamera. Kapera nakkiriza. Kati bwe yakkiriza nalaba ng'omuntu omulamu ne ngamba olaba akkiriza kitegeeza muntu mulamu. Kaakati ne nkwata sente nenzimuwa bwe muwaayo ne muwaayo mpola mpola naye nga buli ze muwa ziri mu katambi. Bwe namala ozimuwa namuwa mu mwezi gwa kubiri. Mu kuzimuwa mu mwezi ogwokubiri nagutambula ogwokusatu ogwokuna kuba egundi ye show yaliwo ku Valentine. Nangamba nti oluvannyuma lwa Valentine bweti ngenda kukwata sente zo nkole ki nzikuwe. Valentine neggwa era sente kapera n'akuŋŋaanya. Yakuŋŋaanyawo sente entono zaali $1,200,000 n'asasulako biseera ebyo yasasulako sitabuwa n'asigazaawo $1,000,000. Bwe yasigazaawo $1,000,000 n'akwata n'ampaako $20,000 ne mugamba muganda wange tompaddeko $50,000 gana $20,000 gompadde nga matono. Kapere n'agamba anti tulina bano batulinawo bangi ate kakati ne sente zigenda kuba bazeetaaga nga tetulinaawo mbadde nsaba otwale geegi $20,000 endala ngenda kukuwaako mpola mpola. Ne muwuliriza kubanga ensonga eriwo nti kapere mukwano gwange ne saagala muyisa bubi oba kukola kintu kibi agambe nti muvuddemu. Kaakati bwe namala okumuwuliriza ne nsalawo kale ne ngamba wayi katutambule mpola naye ne mugamba sente zange ezo ze nkubanja zimpeeko buli w'okola mpa. Natukkiriziganya bulungi. Kapere n'atandika okukola obuvuluvulu naye nga tampa sente. Ng'akola obuvulu naye nga tampa sente ne neebuuza kiki kyandowooleza muli. Ekisooka nagenze ku poliisi eyawa ekibuye ku lawundi. Bwe nagenze ku poliisi eyawa ekibuye ku lawundi ne bansaba ennamba ya kapere ne ndoopayo omusango gwange. Ne bansaba ennamba ya kapere ne ngibawa. Ne bakubira kapere n'akwata ekkubo n'ajja ku poliisi. Natutuula omusirikale n'atubuulira ne mubuulira sente ze mmanja naye n'azikkiriza ne bamubuuza oleeseeko mmeka. Ate n'amala n'agamba nti ye tagenda kumpa $400 gy'asigaddeyo agenda kumpa $20,000. Ne bamubuuza nsonga ki owoona $20,000 ng'ate agamba okubanja $400. N'agamba nange namukozesa ne ŋŋaana omumusasula ate nga naye bwe yampita ku show ye nagenda ku show ye n'atampa na nusu $5. Kakati nze ekindeese mawulire njagala kapera akwate sente zange ze namuwola oba nazijja mu bizinensi azimpe. Era kyekintute ku poliisi. Bwe ntuse ku poliisi natulemererwa poliisi netulemererwa negamba omusango gwammwe wagubanga gulemaganye wano mbasindise Lubaga kuki ku gundi ku kooti. Kati bwe ngenze Lubaga ku kooti nendopayo omusango gwange nengunyonyola baafande. Bwe ngunyonyola baafande nabampa ebbaluwa gye nyina okuwa kapere. Era ebbaluwa eyo bamuteereddeko nti sente zange ebbaluwa egamba bweti yene baluwa bawadde kapere ennaku z'omwezi
olwaleero 24 bamuwadde ennaku 14 okubeera nga ssente zange azikutte n'azinsasuliramu. Era bamugambye waba tasobodde zinsasula ebisigadde bijja kuba bya poliisi, kubanga nze bwe nali nzimuwola twakola akakalunga ka vidiyo, era vidiyo ze namukwata ze zaalaga ssente zonna ze nali muwadde. Kakati ebbaluwa eno ngimuwadde Kapere agirina, nange nensigaze eyange enganze. Ebyokusoma bimutawaanya naye babimusomedde, kubanga we ngimutwalidde babaddewo Kayanja. Kayanja n'agimusomera n'amunnyonnyola ekibadde mu bbaluwa eno y'ekisebo. Kati oyagala ssente mmeka togenda kwongeramu engasi oba okyayagala ekinaana? Namugamba luli nga muwola ssente ezo nti saagalamu magoba. Ne mugamba miliyoni njikoze miliyoni njagala nga miliyoni. Bwe namugamba nti miliyoni njikoze nga miliyoni saagalamu magoba yakiwulira. Era nayeebaza nakkiriza okugimpa nga miliyoni. Naye kaakati obudde bwe buno buli mu kuggwaayo. Obudde bwatwala nga wanvu y'ensonga, obudde bwayongeramu n'ebintu ebigenda okweyongeramu bigenda kuyingira mu gundi ye. Kubanga nze natuula tutudde naye nga nfuba nnyongezeeko okwogera naye akwate ssente zange azimpe kiganye. Nga zo ssente azirina oba musajja wattu naye ayeetetenkanya akuba ebivulo. Bamutwala bano jjo wano babadde Mbalala, bagenze Mbalala babaddeyo show zabadde za mwezi kumpi mulamba. Kapere nagala namalayo mwezi mulamba ng'agenda akuba show ku show. Olwamazeeyo mwezi mulamba yagenza okukomawo ate nga talina kyangamba, talina kyampako wadde nusu 5. Kate ekizibu ekiriwo Kapere oyo bw'ayali ampola bwe namuwola ssente alina kye yakola. Yakubira full stop n'amugamba ate nti nze nina ssente. Ate ne full stop najje wange nakola ki? Nayeewola. Kati mmanja abantu aba full stop mubanjazize ne Kapere mubanjazize. Ekindeese mu mawulire njagala bakwate ssente zange nga bwe nazibawola bazizze kuba zaava mu bizinensi. Singa alemererwa okusasula ssente zo oliwedde omusiba Kapere. Court order yeddako ensonga lwaki nagenze ku poliisi. Era court order yebegenda okukola ebyayo. Kuba kati nze bannemereddwa. Tosobola kuŋŋamba ndi Kapere ebbanga okuva mu Gwokubiri emitwalo 8 egyasigalayo gisobola omumulemerera okusasula. Bagiba nga gimulemerera okusasula. Bino ebisigadde bya court order kubanga omusajja ono mukozi wa bizinensi. Tosobola kubanga okola bizinensi n'ogamba tosobola kusasula ssente z'abandi. Tata kataba. Kadi